Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kyakutuse sente zazze tunazifuna abamu bazifunye already nga bani kati federation of musics ba team ya Ed Kenzo na associations ezayina 28 across the regions across all the regions bafuna billion 5 kati federation yafunye ate uma is an association egwa mu federation ekwatagana na federation era abayina enkolagana abayina memorandum of understanding abo nabo bajja kufunira wansi wa federation kakati abalala bafunye waliwo collecting management societies ziri 3 zino ze collecting nga sente ez'omuyimbe bw'aba akubye oluyimba lwe ku mukutu
ogumanyikidwa nga wakayimba bukaba kayise ku simu omanyika ringtone yako kwotekako omwawuli akayimba kagundi akadayana akandi awo kati sente ziba zicollecting wa murundi gumu engeri abantu bayimba enyimba zaabwe ku radio batekako enyimba z'emirundi egiwera buli kayimba bakakuba bandi badde bakubala sente kakati waliwo system gyetwali twetaaga ennyo kubanga edda collecting management society zakozesanga devices tugambe nga flash kati flash ezo bazimakinganga ezikola music ne bazimakinga nga zirina akamaka aka waterproof naye kati ogwo mugendo gwagwawo ate ne tugenda mu digital kati olya akwata akayimba n'akurekodinga ng'oyimba oba n'akarekodinga ku simu ye n'akatransferingira omulala kati wagambe katufune system ekyuma ekyakalimagezi ekigenda okulondoolanga n'olwobanga okasindise kasa katandika okuyimba gwe ku simu yo nga kasalako data kati eyo data tubanja oli atunda data nti waliwo omulimu gwa gundi gwe wakozesa naye twagala omusasule eyo si ye copyright eyo copyright management system copyright erimu emirundi ebiri waliwo copyright eteeka naye waliwo copyright omutimbagano oba omu system ey'omutimbagano erondoora byokoze kati mwagirese naye twagirese mwalese kyuma era enkya tugenda gironkinga enkya ekololo yakosa tiimu ye eya State House ey'abaana science ne bagenda balondoora amawanga gakulakulanye gakoze gatya naffe ne tubuildinga system eyaffe mu Uganda kati etuukagana n'omutindo ogw'ensi zonna nti nze bwe nkuba n'akayimba kakenzo nga munsalako ssente eri kubanga gwojja kuba okasasulidde bulijjo lwakakuba oba okasasulidde MTN gundi Airtime egenda data yo egenda naye ate nanyina oluyimba tebamusasula kati abona twakwataganya nabo tugenda batemangako akasente kasita subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma okay kansubire muli bulungi Shamemanja ly'erinnya lyange oli ku Executive Media era nga ndi wano eno ne minisita waffe agenda kubeera nga atangazaamu ku nkya ekigenda okubeera nga kihappeninga ne ku ssente ezo ezafulumye ez'aba creatives bazitutemeretemeremu tulabe bameka abaakafuna omugaso gwazo zaaki lwaki zafulumye era abo abalina ozifuna banaazifuna oba tebaazifune. Minisita nsaba obuuze ku bannayuganda abaliko abatulaba oluvannyuma tugende mu maaso. Weewale nnyo okunkyaza Shamim Mayanja. Nsanyusa okubeera ku Executive Media olwaleero. Amen. Era weewale okunoonyaako. Amen. Ndowooza naawe obadde obiwulira. Mbadde mbiwulira byambu era nakati sinnakakasa. Olwaleero ndi musanyufu bategeeza nti akasente ka bannabitone kazze ate si katono bilioni 28 bweddu ziri mu nyumba. Ekinsanyusiza nti nze mu minisitule mazemu emyaka 10 nga twali tunoonya engeri kye tusobola okuyamba bannabitone nga tulemeddwa ng'ate abasinga obungi balowooza nti abo beekolera emirimu balina emirimu gyabwe gye basobola okwetuusaako okwekolera beemalirira omulimu ogwo tebalina ngeri gye basobola ogufolowinga tusobola kuba akayimba kamu ne bakuwola ssente tulina kyoraga ekisobola okuweesa ssente mu banka n'olwekyo emirimu nyingi ne ssente nyingi zaatuyitako eza ssente z'aba youth bw'ogendangayo tosobola kuweerezaayo oluyimba ne bakuweereza ssente nga baagala kulaba biki byokoze books of records ng'ebyo ate tebiriiwo ku muyimbi nga tebiriiwo ku muntu abumba ng'ono akomaga olubugo talina kyasobola okulaga ekiri awo ate n'ekindi abasinga obungi nga tebagenda mu masomero nti awandiike rekodi z'omulimu gwakola naye General Caleb akandwanaho olw'okuba nti baamutambulirako emirundi enyingi yawuliriza bwe yawuliriza ennyo n'ateekako amagezi
n'asaba pulezidenti okutuweereza omwaganyo gw'okwogerako naye tufune engeri gye tusobola okuyambamu bannabitone omulimu ogwo ogwatandikawo mu buwangwa bwaffe ng'omulimu ogw'okwesanyusa nga si gwa kusasulibwa bwe buwangwa bwaffe bwe tukimanyi nti oli bw'aba nga yakola katemba ye bw'oba nga omanyi okuyimba omanyi okuzina oli akuba engoma n'ozina omulala n'ayingirawo omulala bw'akoowa naye kati mulimu gwa buvunaanyizibwa mulimu kati gwa bamusibataayi kakati twagala nga twasaba nti abantu bano nabo baweebweyo akasente akabayamba kubanga abasinga obungi naddala abawala n'abakyala badde bakozesebwa emirimu oluusi nabo bambaza bukunya oluusi babateekamu babeesa mu mbeera ennyingi ne batabasasula ne tugamba nedda abantu bano tebajja kubeera nga bakozesa naye ate ng'omulimu guno gubaweesa sente ne tukola survey ne tukola mapping 2014 ne tusanga omulimu guno gwe gusobola okugattako ku nsimbi eziyingira mu ggwanga obuwumbi 3 bulamba ne twepima 2021 ne tuddamu ne tulaba bameka abakolera omulimu guno nga gwa mulimu gwa buvunaanyizibwa ate gwe bufunamu sente ne tusanga abantu abawera miliyoni 2 namba ne tugamba nedda omulimu guno katuguyiiya abantu bano tubakuze tubateekamu amaanyi basobole okuregisteringa emirimu gyabwe tusobole okubayambako okwekulaakulanya kyakutuse sente zazze tunaazifuna abamu bazifunye already nga baani kati federation aba federation of musics ba timu ya Ed Kenzo na associations ezayina 28 across the regions across all the regions bafuna billion 5 kati federation yafunye ate uma is an association egwa mu federation ekwatagana federation era abo balina enkolagana balina memorandum of understanding abo nabo bajja kufunira wansi wa federation kakati abalala bafunye waliwo collecting management societies ziri 3 zino zezicollectinga nga sente ez'omuyimba bw'aba akubira oluyimba lwe ku mukutu ogumanyikiddwa nga akayimba bw'okaba kayise ku simu omanyi karingitone ako kwoteekako omulowulira akayimba kagundi akadayana akandi awo kati sente ziba zicollectingwa mulundi gumu engeri abantu bayimba enyimba zaabwe ku radio bwe bateekako enyimba z'emirundi egiwera buli kayimba bakakuba bandi badde bakubala sente kakati waliwo system gye twali twetaaga ennyo kubanga edda collecting management societies zakozesanga devices tugambe nga flash kati flash ezo bazimakinganga ezikola music ne bazimakinga nga zirina kamaka akali waterproof naye kati ogwo mugendo gwagwawo ate ne tugenda mu digital kati olya akwata akayimba n'akurekodinga ng'oyimba oba n'akarekodinga ku simu ye n'akatransferingira omulala katwagambye katufune system ekyuma ekyakalimagezi ekigenda okulondoolanga n'oluba nga okasindise kasa katandika okuyimba gwe ku simu yo nga kasalako data kati eyo data tubanja oli atunda data nti waliwo omulimu gwa gundi gwe wakozesa naye twagala omusasule eyo si ye copyright eyo copyright management system copyright erimu emirundi ebiri waliwo copyright eteeka naye waliwo copyright omutimbagano oba omu system ey'omutimbagano erondoora byokoze kati mwagireese naye twagireese mwaleese kyuma era enkya tugenda gironkinga enkya Museveni yakozesa ttiimu ye eya State House ey'abaana science ne bagenda balondoora amawanga gakulaakulanye gakoze gatya naffe ne tubuildinga system yaffe mu Uganda kati etuukagana n'omutindo ogw'ensi zonna nti nze bwe nkuba n'akayimba ka Kenzo nga munsalako ssente eri kubanga gw'ojja kuba okasasulidde bulijjo lwakakuba oba okasasulidde MTN gundi Airtime egenda data yo egenda naye ate nanyina oluyimba tebamusasula kati abona twakwataganya nabo tugenda batemangako akasente kasita bakozesa enyimba bafune percentage nabo kubanga bateekako essimu bateekako omutimbagano bateekako Airtime batunda abayimbi bakimanyi nnyo kati bwobanga tebakimanyi tugenda bayigiriza kubanga sente zezimu zino zetwafunye zigenda okubyulinga kapasite y'abantu bakkiririze mu sisitemu eyo ekisooka basobole okuapulodinga enyimba zaabwe ab'emizannyo n'abalala
kati copyright management system eriwo saba ya leero gye tusoose okudevelopinga y'ey'abayimbi bwe tuva ku eyo nga tugenda ku domains ndala tulina domains eziwera 9 abantu bonna bitono bali mu domains 9 mu bika 9 kati ebika ebyo njagala nsobola okubibanyonyolamukko ebika bikwatagana ne waliwo abakola ebitontome waliwo abogereza b'emikolo waliwo ababumba waliwo abaluka waliwo abafumba ruwombo enfumba ya wano emmere gyewanagambye emmere eŋŋanda ng'eŋŋanda otegeeza Uganda nolwebanga yaruwa tugitwala nti naye ya Uganda kakati bano aba fashions aba designs abawandiisi b'ebitabo abo bonna bagwa ab'eddagala eddagala eryaffe erya Uganda nabo balina association kati group y'abamama fina bwamanga mulina eddagala lyemwekakasa nti omululuza guvumbula kintu bwe kiti nga tusobola okiteeka balaboratory tumanya nti ddala gusobola okutuyamba naawe wooli ojja kujja tukuwa sente okulakulanye omulimu gwo gulimu okulowoozebwa nti mulimu gwakusamira gwakuroga gwakukola ki tumanye nti mulimu guyamba eggwanga gwagikulakulanya ate ffe tumaze okukola research nti abannayuganda obutundu 65 ku 100 bakozesa eddagala egganda ate ne libawunya kati abo lwaki tebakulakulanye kubanga n'abachina n'abazungu bonna bakozesa eddagala lyabwe nga bali gye mu birimwa bali gye mu bisoro bali gye mu bintu bwe bityo kati ebyaffe ne tubivumirira abantu nalowooza nti bya sitaani naye nga n'abazungu nabo bagenda ne barisakinga kino ekitiibwa okikola bwoti osobola okufuna eddagala eriyamba omuntu okuwona bulwadde bwe buti kati n'abo nabo twagala tubakulaakulanye eddagala eryo baliteeka ku mutindo tutandika obulisobole bweru oraba ono wa covidex owa Uganda mitaani yajja n'afuna eddagala mu buseera ebya covid abantu baali bafa buli lunaku naye munnayuganda wano bwefuna eddagala oteeka mu nnyindo mirundi egi nga kiwedde bwe tutyo bwe twawona covid okakozesako minisita lumu era sisobola kutambula nga tekali mu nsawo covidex ndeka otambula nako kati sente group kyendalawe yenda byafunye sente wagambye nakulidde mu statement yogamba ne ba blogger ba YouTuber sente zaffe ziriwa kati ba YouTuber ba bloggers era kati nawe studio zamwe zigenda kuwebwanga kasente ani yazijjeeyo kati tulina domains nga bwonayogedde domains 9 domain emu eyaba musicians bafunye ezaabwe domains zino endala 9 nazo zigenda kufuna twaregistaringako abatuukirira zaali groups nga 13 nga zabaki nga zaba blogger ba blogger benini tebana bakutuuka yensonga lwaki ndi kumukutu wano kubanga ba bloggers babali tebamanyi tetumanyi nti tulina sente yensonga lwaki nkize kubatangaza nti akasente weekali temwibaala temwemenya mujje tukwatagane muteeka okubanga mulina saako tulina association mulina associations mukoleramu kubanga buli bantu balina ekiti kyabwe oba akabondo kaabwe kebakoleramu kati ogenza kwesanga gwe mayanja olina omulala blogger gwomanyi n'omulala kubanga buli obeera mu business baba bemanyi nga bwe babimanyi mujja kujja mwewandiise mumala okwewandiisa mwewandisa mukatiimu kamwawo ate abasinga obungi olwedda bazirina association kubanga mu ngeri emu oba endala mubadde mukwatagana nemwesanga ngaoluusi mulina ebibagata nemukola associations oba ez'okuyambagana ng'omuntu afiiriddwa oba ez'okuyambagana ng'omuntu ayagala gula kakamera ka TV minisita beerako nnyo wano ku kyaba blog ekyo kubanga ekyo kiremeddeko kirabika kekako anti awo tugwa kati nze ngwa neeri mba theatre kati wano mba blog omuntu wanayinki blog ali eyo afuna atya sente eno oba omuyimbi ali mu kyalo eri sente agibanjani kakati abo buli local government tukwataganya nayo buli district
yamanya abantu baayo nga bwe twarondoora ab'emyoga ne turondoora abakyala abalina groups ezeekulaakulanya ne tubaweereza ssente za women fund ne turondoora aba youth ne na bano tugenda barondoora okusinziira mu districts zaabwe tubagambe ba bloggers bano ba commentators abogerezi b'emikolo aba theatre aba firimu mwenna mwekunganye mukore association bw'obanga temuyina bwebaba balina fe tubayigiriza financial management systems ne tubayigiriza engeri gye tusobola okwewera ng'ate tuvunaanyizibwa kuzaayo kati buli blogger ya standing assurity ya munne Minister wangi sente obwedda zakwewola sente si za bwereere ekyo njagala obategeeza kubanga omulimo gw'okora ogufunamu kati sente zino obwedda tuli bazizzaayo ye it is a revolving fund sente gavumenti ezituwadde tuzinjecting mu bizinesi zammwe kubanga bizinesi zammwe zifuna kakati bwe ziba zifuna weewole nga togenda kubanjibwa sente nyingi interest rate totya mayanja kubanga kati ekigambo kino wedda olwokyogera kino tokyogerako obwedda ogaba n'esente zaffe twazizazze era nze obwedda nkulinze wano tolaba wengambye bwe mba nfuluma nkwateyo akawumbi nkugambye nze nzize n'enzija obwomu bwendi akange kampe ngende eka neebake obwedda ziriko ne surity sente za gavumenti naye sente zaffe za muwa musoro tuzeddiza zigenda ku revolvinga mu balala n'oyo atanafuna abadde alina ekitone nga takorangako nga tafunangako sente asobole okufuna kati gwe ekyuma ekyakalimagezi kino osobola okukyongerako omutindo mbeereyo ne kamera nga nnya obeere ne kamera nnya naawe employinga abantu nga 5 nga bwoze kati okunkyaza wabeewo n'omulala gw'okyaza walala ogenda kwesanga nga ate kikuteyo nga teweetaaga oluusi okutandika nga gundi enene nnyo studio enene nga eyo etambula butambuzi ng'enkyo oteeka oyagala gula motoka biteeka mu mmotoka nenzija nekolako ka ebintu by'ebimotoka n'obatuuza ne mmotoka oluusi ne mugenda ku biici eyo nowesanga ng'omulimu gweyongeddeyo banange temutya sente kwewera kati bwe zifiirayo kubanga ate zifiirayo zitya bulijjo ng'okola nsobola okugula kamera ne bazibba minisita kati lwaki oprogramminga kubba yensonga lwaki tukuwa sente nti weekuume minisita gula ebintu ebisobola okukuuma ebigwa tebiraze bulijjo akulaakulana yenna tapulaningira kubbibwa tapulaningira kubigwa tebiraze kubanga kati guno mulimo gavumenti emaze okukukkiriza n'okugutongoza nti mulimo eguwadde ensimbi eyagala oveeyo ng'olina ekitiibwa ng'ensi yonna ekumanyi nti blogger gundi kasita ayina abamugoberera ng'oluusi omuntu talwana nagenda ku TV ng'anoonya bunoonyi mayanja jangu nkoleko ng'amanyi nti olwaleero lwenjogedde naawe ku makya nja kwesanga nga nafolongi y'abantu 50,000 bwe bukya buddako nja kubanga na milioni 2-3 nga tekyetaagisa nagenda ku TV ku mutimbagano nga guno gwe gufuuse omutimbagano ensi egenda ekulaakulana ensi evolvinga ebintu bikyuka ogwali mulimu emyaka 5 kati gukyali mulimu omulimo watondebwawo omupya kati yensonga lwaki twagala kuzimba abantu bano abeekozesa emirimu buli muntu obwedda nkubira ngamba bw'omufuna minisita mugenda nga mpeeyo nga tumanyi za bwereere ebyobwereere bannayuganda twagala kubibajja mu ndowooza yammwe biviiremu ddala nze munnange ng'omukyala oluusi mpulira ng'anyolwa nnyo ng'abakyala bali ku TV awo nga bagamba abakyala tuliwo okuweebwa tokyagalira ddala ani yakyogera anti abasajja balina otuwa ssente kati musajja kyakeera ku makya ng'alowooza kangeene mpaka senkole mukyala yena gwe nasinkana mukuba omuweereza sente zange nga bwe zikumenya naye zimumenya minisita oyagala kugamba ki nti balekerawo okutuwa kasente azikuwa empozi ng'obuvunaanyizibwa mu maka ge olina obuvunaanyizibwa naye ng'alina obuvunaanyizibwa naye gwe lwaki oyagala kubeera awo bakuweereze buwi ng'olina omutwe ng'olina emikono ng'olina chance ey'okukola n'otasobola kwekolera gwe emirundi emeka gy'ofulumya okukola n'okwata omusimbi gwe bo n'omala gaguweereza buli musajja gw'osanze mukubo ate abasajja nga bakinzimuwa nga nzikola nezimenya tolaba kati eyo mindset twagala tujjamu
eyo traditional mindset egamba nti abakyala baliwo okuweebwa abakyala bakole bakwatagane n'abasajja basobole okuba nti beetuusaako bonna beetuusaako bye beetaaga nga teri amenya munne. Security ze ziriwa minisita kati security tiimu yo ono bloga n'oli bloga bwe mukwatagana nga muri bantu bataano ojja kuba ng'olondoola gundi ono talimu okusasula kubanga bano abalala baddako tebagenda kubanga basasula. Ekyokubiri scripts zo z'okoze omulimu gw'okoze kati ye security eriwo tuba tuli sure nti omuntu ono arudde amaze ebbanga bweriti mu mulimu guno talina mulimu omulala gw'amanyi gwagenda okusobola omubeesaawo mu bwangu tasobola kumala gashiftinga kanve mu mulimu guno ate ntandike produce ngenda empangisa ennyumba ng'alina ebintu byebyuma bino byakalimagezi byonna yabiteekako ng'alina following y'abantu ng'abadde afunamu kasente already nga yeebeesaawo oba alina sente oba talina oba gavumenti temuwadde ntasobola kumala gashiftinga mangu. Kati awo gavumenti bw'eba ekuwadde sente zaayo eba eri sure nti omulimu gw'okola gutandise okugoba okufuna sente nnyingi okusinga zaofunanga osobola okuzzaayo. Nga batubadde tuweereza era abakyala n'abantu abalala abatalina mwasirizo bonna. Gavumenti ya Uganda ebadde ebalonda n'ebaweereza sente ne bakapitalizinga bizinesi zaabwe ne bagenda mu money economy. Nzizaayo n'amagoba. Amagoba gali 5% buli mwaka. 5% kyenkana tewali magoba. Ako ka 5% kakomyawo value ya sente eyaliwo kubanga omuwendo gwa sente oba value yazo buli lunaku ebeera ekyuka. Minisita, abasiraamu tebatulowoozezaako abatazaayo magoba? Kati abasiraamu twabalowoozaako nnyo. Tuludde nga twogera n'abasiraamu ne mu PDM waliwo natuula n'abakyala ku Supreme Council ne bagamba abasiraamu amagoba tetukolera magoba. Nengamba banange tewali basiraamu batakolera magoba. Bizinesi zamukola bulijjo tezibeera na magoba. Anti zo zibamu amagoba naye kati wano bw'oba bwekuba kuwola minisita nti ompola omutwalo nkuddize gumu kitundu awo oba nnemesezza okwewolako. Kati oli owagumu n'ogumu kitundu oyo olaba nti aba ayagala amagoba ga 50%. Naye tugambye amagoba akalimu aka 5% kenkana value ne Islamic banking wano mu tuwola ffe bannabitone abasiraamu. Olaba eri bank lwaki abakyala abasinga obungi oba abantu abasinga obungi tebagenda mu banka? Olw'okuba nti tebalina musingo gwe basobola okuteekayo. Kati wano omusingo gwo ye scripts z'obadde owandiika be bantu ababadde bakufolowinga. Nteekayo nti nina abantu bange 5,000. Ne tugenda ku mukutu ne tulaba nti ddala Mayanja alina abantu amugoberera bawera 5,000 okumala emyaka ng'ebiri abadde akola omulimu guno ng'alina abantu amugoberera ate n'akasente akafunamu kubanga abantu abamukyaza oba ye bakyaza abamunoonya ne gavumenti kubanga bulijjo obadde okola omulimu nga gavumenti ebeerawo ku lulwo oyinza obutakimanya bwoki. Naye omuyimbi wakuba oluyimba lwo wano n'akuba ekivulo ab'okyenkoko wali bakola amabaala agali kukuba wano gonna gakola gaweereza omusolo. Kino ekifo kyapangisiza nakyo aba kisasulidde omusolo. Kati business chains eziri awo zonna zitutumuka zibeera z'amaanyi ku muntu ogwo omu aze n'akolawo ekivulo. Kati omuntu oyo bwetugamba katumwongeremu akasente akamuyamba okukolanga ebivulo ku lulwe nga tagenze kunoonya promota kubanga promota naye aba ataddemu omusimbi gwe ng'agenda ku geeti wali yakolekitinga sente n'omuyimbi ye tafunako akasente kwe kati nnyo. Bano abamugoberedde bagamba bali ku line up abo bambi bafunako emitwalo 215 oluusi abamu ne babanyaga n'okubanyaga. Kati netugamba nawe katumuzimbe afune kapasite y'okukozesa omulimu ogugwe. Naddala bano abawala abadde bakozesebwa oluusi nga babambaza na bubi omwana nabagenda ku stage nga bambadde bukunya. Waliwo benjagala okulabula ennyimba zino zemubadde mukuba bannange eziwemula ezo tezijja kukkirizibwa genda mutimbagano gwaffe ate nazo tugenda ziwera kasita tufuna that corporate management system. Abayimbi bonna tugenda baregisteringa wansi wa corporate management system kubanga buli kyonookola kyonna kobe ng'okikoledde mu hoteri kubanga bonna abahoteri bonna twabayiseemu buli hoteri ejja kusasulanga gavumenti akasente. Akaaki akasente kesasula nga kamutemwa ogwa buli mwaka kakuweereza abayimbi kakuweereza bannabitone. Webanzize ne shooting ino video
oba oshutingiddewo oba toshutingiddewo leero omulala yashutingiddewo ffe tujja gamba buli hoteri bweti leeta emitwalo nga 50 kubanga olina emirimu gw'okozesa abayimbi oba bannabitone abadde baziweereza mmwe aba hoteri naga ashutingirawo okuweera obwerere ffe titufudde eyo oba okujja n'aleeta abayimbi ne bazina ne bakola bye baagala okukola naye ekikulu ennyo music gyakuba buli lunaku owa hoteri asanyusa akuleetera mu mbeera akubeesabeesaawo akuwooyawooya alina mukasiro music muno Juliana katambula mpolampola ye Juliana anaafuniramu wa kubanga mu hoteri kati bw'oba mumusasudde hoteri zitugambe ziringa 100 mu Kampala zonna ziwaddeyo emitwalo 55 ne zituweereza gavumenti sente ezo sente zigabanyaamu mu bayimbi bonna rationally tugamba buli omu kale agenda kufunako oba emitwalo 5 oba emitwalo 10 kakati bwe twongerezaako kano akayimbako ko baakuba ku radio mirundi 3 omwezi kano baakakuba ka ringtone mirundi 15 omwezi ako ne twongerezaako ne tumanya nti royalties zo oba sente value y'ennyimba zo oba mizannyo gy'ozanye ziri sente bwe ziti buli mwezi omuntu n'afuna akasente ke kati bw'obanga osobola okufuna akasente nga gavumenti ezicollectingira eri centrally naawe oteeka okuweereza ki omusolo kati bwe tuba tugamba nti ogenda kuweereza interest rate tuba tumanyi wawe tugenda ogisala kubanga era tujja kumanya mulimu ki gwokola ate gwenkana ki ate n'abacollectinga nabo bagavumenti tebabasaba musolo mungi nnyo 5% tetusukka ku 5%. Nsigamba gwe minisita ngamba kuba kati gwe bw'omalawo mumaze okukolektinga zonna kitwale nti Eddie Kenzo omwezi alina miliyoni 5 oba 10 ku bivudde mu byonna byonna bye basaaminze app olwo ne mujja URA n'okujja alina okuwayo withholding tax sente teziyitirire obungi tuba taxinga mulundi gumu muba taxinga omulundi gumu temubazzaako mukono gavumenti yemu yamaze okumanya omulimu gwakola percentage ya gavumenti tugisazeeko esigadde zize kubanga ezikolerera ebyo twagala okulongoosa mu corporate and neighboring act tulina eteeka erya corporate and neighboring act lyetubadde tukola liribadde linaatera okuyisibwa ekyali kiremesa kyali kimu okumaliriza system ey'omutimbagano kubanga ekigenda okukozesa corporate management system ekigenda okukozesa act eyo kyetugenda okukozesa ennyo gwe mutimbagano ogwo so kati ngeri gye tugenda mumaliriza enkya tugenda gulonkinga enkya tugenda tujja kubeera ekololo tulina festival gye bayita Uganda One. Kitegeeza ki Uganda One? Bannayuganda tuli bantu abo tuli omuntu omu tetwagala bantu oyawulayawulamu omulimu guno tukoledde ebbanga bannabitone balina ebitone byabwe byebibagata naye ate jjukira nti bannabitone bambi batuyambye okutugata nga bannayuganda omuntu akuba oluyimba lwa Bakaramoja oba lwa Kiteso ne muyimba oluyimba olwo emyaka n'emyaka n'ebisibo ne lubagata nga bannayuganda ne muwulira nga muri kimu nga mukwataganye so eyo twagala kukozesa simbo eyo Uganda One okulaga nti bannayuganda ffenna tuli bantu omu kyekitugata. Lwaki omuntu agenda kwebuuza lwaki mugikoze kati mu kalulu ate tuludde nga tugipulaninga mwali mwagiteekayo ddeeti ebadde mu pulaani kumala emyaka kati ndooza guno omwaka gwonna twali twakipulaninga naye n'emabegako twali tulina Janze Awards. So buli November, December, January ng'abaana bali mu kiwummulo tubeerako ne programs ze turwaninga nga gavumenti ate nga tuli wansi wa bannabitone kati akalulu kakikutenja si lwakuba ntulonda n'okulonda n'okutandabaddewo twandikikoze kubanga buli mwaka tubeerako ne awards ze tuweereza nga twegata wansi w'abayimbi nga tulina ebivula bye tukola nebye tuyisaawo enkyaluwo kya nsuso kubanga kigenda kutuyamba okukola ebintu bibiri
ekisooka ng'oggyeko okuba nti twegatira wansi w'obuyimbi n'okolagana bitone twagala okuweereza abantu information oba okubategeeza gavumenti nga ebeeresa ssente ezaabwe zebagenda okukozesa bali free okugenda okuzeewora. Ekyokubiri twagala kubasomesa omutimbagano engeri gye gugenda okukoleramu bajje baregisteringa ennyimba zaabwe baregisteringa emirimu gyabwe babe omulimo nga tugufomalizinze. Manyi bannayuganda basinga obungi bakola emirimu gyabwe nga tegiri fomo nga teri agumanyi batya okuregisteringa nti bo balooza baregisteringa mugenda ntandika obbalondoola ate kati bw'obanga tori mu bbi lwaki toyagala bakulondoole bw'okubanga omulimo tugutongozza nti kati mulimo gwa buvunaanyizibwa mulimo gwa kitiibwa abasinga obungi tebakkiriza nti bali mu mirimu naye ng'afuna ssente zimuyambye azimba amayumba akoze byakoze naye namunange abatalina mwasirizo abatalina ebyo kyetukola omanyi omulimo gw'abakatemba abantu baali bagutwala baali baguboora ddala ogwaffe ogwa theatre nga baguboora nga gulinga omulimo gutali omwana nga bw'ogamba omwana bw'agamba nti maama ngenda kusoma omulimo gwa katemba sente school fees zange zempayo ogenda kukola ki bya kisiru musiru ddala kati ebyo tetwagala abantu baddemu okusiruwaza emirimu egy'obuvunaanyizibwa twagala omulimo ogwo gubeere dignified twagala tuligogonizing osobola okuba nga osobola kugenda mu banka neweewera ssente olw'okuba nti olina omulimo gwa katemba gw'okola olowooza baddole patton asobola kugenda mu banka neyeewera ssente nebazimuma tebasobola naye alina omulimo kyomulala ng'ogyeko okuyimba kati naffe twagala tugutuuse ku level eyo ne minisita binaakola byebiri bigenda bbaayo abantu bajje munnange abasinga obungi basooka okutya twatandikawo bonna basome ne balowooza nti bonna tebasome kati olwaleero tubadde tujaganya tusanyuse nga tuli korolwa abakyala nga tulaga gavumenti etulaze nti abaana basobola okusoma obutundu 50 ku 100 bawala obutundu 5 ku 100 balenzi edda abalenzi bokka be basomanga naye kati abakazi bawona basoma kati ebintu biyinza okutandika ng'ebyokuzanya naye ate biba bikola gavumenti esobola kuvaayo neteekamu ssente zino nebanga eyagala kukulaakulanya ekintu kyetumanyi nti olwedde kibadde kikola ku lwakyo nga tetukiwadde na ssente kati wano tuli mushuwa okusinga nabiri ebyokusoma nga tulowooza nti abaana tebasome oluusi abazadde babalimizanga waka naye kino kyetumanyi nti liida n'essaawa yekiro bw'oba kuyitira akalimo teweebaka odduka misinde n'ogenda ku lulwo nga tewali mpaka kati awo tuteekamu ssente nga tuli shuwa nti omulimo guno gugenda kutambula. Amiina. Kati minisita nina ekintu kyenjagala okubuuza singa okwata ssente n'oziwa aba theatre association nejjayo ssente ezo singa bazirya b'oziwadde abantu ne batuuka okugenda okwewola nga bewaziwa bennyini kitwale nti nze nkulira association ssente nenzirya nengenda nensooka nemmaliriza bweba nina nnyumba yange etaggwa nengimaliriza ssente nenzirya ngenda kukolebwa ki penalty eri ki ku bantu abagenda okubba ssente kankyogere kubba kakati wanayinki agenda ozijjayo nga teziriiyo yensonga lwaki tuteekwa okusomesa abantu nze nsuubira nti wendi wano tetwonoona budde tuli mu kusomesa abantu bulungi nnyo abantu babeere bavunaanyizibwa teri gwe tusobola okuweereza ssente nga tetulondodde mulimu gwakola tujja kusooka tulondoole ddala oba omulimo guno ogukola tubuulire business plan gy'olina ogamba njagala gula kamera ogamba njagala kukola bwekiti ate kamera bw'obanga ogitaddeko tugenda gikositinga miliyoni 30 nga tumanye nti kamera bweti kanoni bagigula miliyoni 10. Minisita ne kamera zimanya amanya tunakuyitawa minisita mazeemu emyaka 10 ng'ate ekibinja kino nga nze nkikulira lwaki kamera ozimanya amanya kati abantu bagula Panasonic buli omu amanyi byasobola okuba nga akozesa kati nange era kanoni nzimanyi kati gwe n'omulimu gwenkoledde emyaka 10 bwekubanga kukuguka nga nagenda mu ssomero kyetaaga just emyaka 3 nga bakutikira university ku diguri naye nze emyaka 10 nga lwaki mbasitegera bwenkola kati ensonga lwaki ndi shuwa nti abantu bwe tugenda kuweereza ssente tebajja kuzibba omulimo gwabwe bagwagala amiina olaba abantu bagenda ne bateekawo embeera
ey'okweyombayombesa ne beefuula nga bataagalana naye nga bagenda kuba ekivura eki mu kifo kimu ddala abantu abo olowooza tebanywa kacaayi bonna kubanga puroguramu yaabwe ebadde yakusikiriza abantu bajje babalabe ate nga so be bagenda okukolekitinga sente walina omuntu omu manaja ali wali eweeru yakolekitinga ki sente bamale bagabane ekitegeeza akakodyo bakamanyi kati bw'omugamba nti kati sente weeziri teweetaaga kwetoolera mu kulwana ne muno musooke mwebalirire mwagala kukozesa kintu kyenkanawa mukole ekintu kyammwe kiveemu balina obukodyo obusinga n'obwaffe bwe tulowooza so kati tetugenda batwala ng'ababbi oba okubatiisa sente kubanga banks zandibadde teziteekako sente z'okwewola singa zaali zitya buli omu nti agenda kubabba walaba n'ow'ennyanya agenda n'abeera wali ne bamusanga n'omudaala gwe ne bamuwala sente ng'azisabye lwaki tebatya nti enkya ennyanya agenda zireka aduke agende ekifo bwe kiti wabeerawo emitendera gye bayitayitamu mpola tumanyi omulimu gw'okola ye weregistering ye olina abana abakumanyi nti ye olina business plan osobola ogituyitiramu n'otulaga naffe tulina abakugu baffe abasobola okugamba ate nedda Farida kyobadde oyagala okukola bw'obanga otandika bizinesi eno ate totandika kugula ttaka sooka okulakulanye bizinesi yo ezinaavaamu ze zigenda okugula ettaka waliwo abasobola okukulungamya ne bakuyamba ne bakutrainingamuko so capacity building kyo tukimanyi bulungi nti guno omulimu abantu abadde basinga ogukola babadde tebaweebwangako sente bayinza okuba diverted in a way n'olwekyo omulimu gw'amaanyi nnyo gwe tugenda okukola nga ministry ya gender ye capacity building tujja kuleeta institutions za financing tujja kuleeta institutions ezisingako abantu baffe obukugu mu mulimu gwe bakola babongeremu amagezi tujja kuweereza chance manyi gavumenti ya NRM kyeziba ogyagalako okutuweereza omukisa ne gwe batasuubira nti anaakola ekintu kasita wegamba nja kikola bakuwa omukisa ogwenkana n'ogwa muno kitandikeko bwe tufuna ku butundu 57% obutundu 7 nga bakoze omulimu ogutuukiridde bano tujja banondoola mpola abasigadde 30 olaba PDM mpozi bw'obanga olina identity card yokka eraga nti obeera kitundu gundi olimu wa ku kyalo oyagala kulima nnyaanya oba olina ettaka oba tolina tebafaayo nga bakuweereza miliyoni emu genda otandike ate katuwulidde testimonies nyingi abantu bavaayo nga batugamba nti munange nze natandika ku 50 kati natandika n'ekintu weekiti kati nyongeddeko kino nakyo singa bonna twabatya nti tujja kuteekayo sente singa teri aligenda mu maaso. Honorable, njagala mpe ku lisiti y'abantu abafunye sente mbawandiikeko wano. Kati ku lisiti ey'abantu kuliko federation. Federation eyo yafunye sente. Kati neyo corporate law, corporate sente actually twazesa wansi wa State House billion 2 nabo ne bafuna ogenda okukola system okugimaliriza. Era kati bagimaliriza tugenda gilaunching nkya. Kati billion endala 5 nezigenda mu collecting management societies. Collecting management societies bebana abagenda okubanga basomesa abantu abagenda okubanga bayamba abantu okwewandisa wansi wa corporate management system nga babasomesa ngeri ki gye mugenda okukoleramu ngeri ki gye mugenda okuregisteringamu ebintu byammwe n'engeri ki gye musobola okwewamu sente zammwe okuddizibwa sente zammwe zemukoledde olusoyinza obutamanya ngu sente obwedde okola ng'oli mutulo weebase naye ennyimba zo zitambula ogenda okwekanga nga bakubira essimu Farida oliwa kati olinayo biliyoni namba nopiikinga omudiddo gwa sente kubanga bulijjo ogukola naye wali wakubba kubanga takusasula ate ng'omulimu gwo agukozesa kati abo nabo tubawadde biliyoni 5 mu biti ebyenjawulo kubanga tulina collecting management society waliwo eya firimu waliwo eya UPR waliwo ey'ebitabo abawandiika waliwo n'eyaba performing rights association kati waliwo biliyoni 18 ezo zigenda mu SACCOs ez'aba abanabitone ab'enjawulo tugambe nga aba press tugambe nga abafumba ab'eddagala kati abo bonna bali wansi wa biliyoni 15 bebagenda okufunamu
dekansooke mbasomereko abamu kwabo abagenda kufuna sente already beewandiisa twasunsudde ebibakwatako abo enkya tugenda bakwasa checks dame checks enkya olowooza byalulala mugenda kola festival mugabirewo ne cheeke tugenda baweereza dame checks naye nga sente tuziisaawo saagala okwata omuntu ng'omusinkanye mukubu kubanga wamala by'okumutimbagano wali ng'akutte cheeke n'ogamba ku luno ogenda kunsasula ebbanja lyange bajja kufuna balina security yaabwe naye ne sente tugenda zifuna kuziteeka mu association tulina national media practitioners national media practitioners kati media namwe mwemugwomu tulina comedian circle baali beekalakaasa luli obaraba nga baagala sente nga batuwaayiriza nsente twagala kuziweereza wazalendo tuziweereza ebitongole by'abasirikale nga tetunabawo kubanga twali tusunsula twali tuteeka kwebuuza ku bantu bangi abo wazalendo n'abalala twabeebuuzaako kubanga babadde mu finance okumala ebbanga ddene bakola batya kati bwe twabayita bano bacomedians n'abalala ne tugamba katwebeebuuzeeko na bano nga weebali tusobola kweyita wano manye ffe gavumenti ebintu byayo bitwala mpola bw'obipapiramu oyinza okukola mistake gy'otasobola okukolekitinga mu bwangu ate ng'obuvunaanyizibwa gwe ng'omuntu liability eri ku ggwe kubanga gwobuvunaanyizibwa gavumenti ekuwadde obuvunaanyizibwa londoora ey'abacomedians naye egenda kufuna sente Uganda Audio Visual and Film Circle Viga Circle waliwo endala Uganda Filmmakers Circle Limited waliwo Performing Art Kampala Film Sector Circle waliwo waliwo Kampala Bodybuilding Emyoga Circle bakanyama abo nabo baali balowooza nti tugenda baweereza sente waliwo association endala eri Bungoko Fukirisa Savings and Credit Cooperative eno yo saako ate ennene nnyo eri eyo eri Mbale yawandiisa abantu abawera nga 50 mu Eastern Region eyo nayo tugenda giweereza sente tugiwe n'obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abantu kubanga at least yo erina engeri weetuuse ng'ekuguse ebadde ewera ng'ate abantu bazaayo sente zaabwe waliwo Nakawo Sacco waliwo Western Uganda Filmmakers Circle waliwo Credit Cooperative Society for Eastern Region waliwo WOC aba WOC bo bafunye n'okufuna billion number eyo WOC bagyewoze eyo WOC ekwatira ddala Northern Uganda and West Nile erina abantu abawera 2,000 bawuredde bafunye na sente zaabwe so kati tugenda kutambula mu buli district district eziteewandiisa wano zetutaregistarinze wano waliwo ze twakyalirako nga tuteeka okwongeramu obuntu butonotono okumaliriza nti babe nga batuukiriza emitindo egyetaagisibwa okuba nti nabo bafuna sente zino tezize lunaku lumu tujja kufunanga sente buli mwaka kumala emyaka 5 kubanga eri mu National Development Plan y'emyaka 5 ate ziyinza okweyongerayo oluvannyuma lw'emyaka 5 ekyokubiri tugenda kuzimbako regional centers regional cultural centers mwamuli National Theatre kati nga National Theatre bweri tulina National Theatre eri Uganda eri Kampala wokka naye kati tugenda kuzimba regional centers regional cultural centers tugenda kuzimba regional cultural centers 9 naye mu mwaka guno tugenda kuzimba kwezi eriwa 2 wano mu Kampala tujja kuzimba mwemu tuzimbe ne metropolitan tuzimbe mu eyokubiri Kampala metropolitan ebanga ziko ekwata Wakiso ekwata Mukono ekwata eyo metropolitan tujja kuzimba ku endala eyokubiri emu kubanga abasinga obungi ba artists abasinga obungi bali concentrated wano mu town muno bebanje nnyo naye ne regions 9 nazo tujja kuteekamu buli wamu tuteekemu emwemu yes kati mu Kampala wano kibuuzo bweddanja kikubuuza minisita bangambye mugenda tutwala National Theatre mwagala teekawo palamenti parking bituufu si bituufu palamenti erina ekifo kyayo kyezimba enkimanyi ndowooza abantu bagiraba emabega wa palamenti weeri waliwo ekifo kigazi nnyo ezimbye ndowooza ebizimbire kati emyaka ndowooza nga 5 balina emyalira nga 6 gyakupakinga
Bayinako parking. Tebagala eno parking yaffe. Ne wansi ne parliament eno eriwo yennyini. Wansi bw'obongo wakayingira waliwo wansi emyala yange ebiri wetupakinga motoka. Tejibamala minisita. Anti ensonga lwaki tweyongeddeko eri emabega ne tuteekako emyala nga 6 egy'okupakingamu emotoka. Nga tumaze okubala parliament yenkana ki n'abantu ababeeramu benkana ki. N'olwekyo terina ngeri gye genda okutandika okufunza National Theatre. National Theatre eri ku lwayo. Ekyaliwo. Ettaka lya National Theatre eri wansi wa ministry agenda teri wansi wa parliament. Ate parliament tetunda. Simanyi ministry agenda tetunda. Ate bye batugenda nti ogenda kukubawo ekibaati. Ante byabadde byambu. Ekyaliwo. Yensonga lwaki ndi wano. Nti mumbuuza bye mubadde mulowooza byambu. Nze mbawa amazima. Kakati. Kubanga nzaavunaanyizibwa. Okubadde ekibaati. Tewali kibaati kye tugenda okukuba. Ekibaati mpozi bwe twafuna sente ezaali mu sente za GROW. GROW nayo yali eyagala kukulaakulanya abakyala. Ate abakyala ne tulaba nga tulinamu abakyala abali abalina ebitone. Ne tulaba nga abakyala wano bwe tuba tukoze ekizimbe ekinene ekya flowers 8. Awo we tuli. Ne mu compound yawo ne tuteekako emwalira ng'esatu egy'okupaakingamu. Ngabo bennyina bagenda okweranga mu bizimbe ebyo bye bagenda okupaakingamu. Kubanga kati ekizimbe kya National Theatre kiba kya attractinga abantu bangi abaza okulaba ennyimba, abaza okulaba ebintu byabwe, abaza fashions n'ebirala. Kati oteekwa okubanga obateerawo provision ey'okupaakinga. Kati n'abaana babadde bava ebweru aba parliament oluusi babadde bajja ne batuweereza ssente nga paakinzewo emmotoka ye sigamba nti atute taguze kibanja. Mubadde musasula onale babadde basasula. Badde ntutuukawo tulaba bulabi reserved. All parking is reserved. Teri reservinga parking. Mpozi nga yagisasulira. Mpozi bw'obanga wagisasulira nti ngenda gisasulira mu mwezi mulamba. Awo tugireservinga kubanga n'ekiro oba ogisasulidde. Ne bw'otabaawo oba ogisasulidde. So mugenda ku gaziya kifo. Tujja gaziya kifo. Naye ekifo ekyo tekinaba kugwayo. Waliwo eri awalala emabega. We bateeka crafts. Wali nakawo. Awali nakawo. Kati awo nawo tugenda kwongerawo ebizimbe birala. Chance webezo erabise tuba twagala kuzimbawo ebizimbe ebirala eby'obuvunaanyizibwa. Kati awo wetulowooza nti tusobola okwongezaako naye waliwo n'ebifo ebirala bye tubadde tulambulamuko tufune ettaka. Kati mu regions ezisinga obungi districts ezisinga obungi zirwana bulwana kutuweereza ttaka. Ffe tuzimbewo Cultural Center. Naye National Theatre esigalawo oba olwo tugenda mu kizimbe. Theatre yaffe bweri ey'enkadde tetwagala nagikwatako. Tegenda kukwatwako. Tetwagala na kugikwatako kubanga ekintu ekizimbe ekimu ekikulu kye tulaba nti tulinako history yakyo. N'owagenda Bulaaya essawera lya leero ojja kusangayo ebizimbe bya 1900 ebikadde. N'ogamba naye kati Theatre ya 1954 ekitakubirwako nakalangi lwaki. Kubanga bapreservinga culture yaabwe nti ekintu kino kyekyaliwo kyakolewo bwe kiti olw'ensonga bweti. National Theatre yazimbibwa ng'erina carving zaayo weziraba, erina ebigendererwa byayo, erina story emabega waayo tetutayagala kusaanyaawo. Kati wano mu parking wabadde wapaakinga emmotoka 10 oba 20 wetwagala tuzimbe emyaliro ng'esatu ena wapaakingawo emmotoka 115. Ate waggulu tweyongereyo tube nga tuteekako ebizimbe eby'abantu bye basobola okukwererako naddala banakatemba. Kati neno theatre yaffe bw'ogiraba bw'ogiyingiramu yazimbibwa 1954. Yali abantu 300 n'essaawa yali n'entebe ezirimu 337 tezongerako. Twagazaako kwongezaako ne tuteekako emabega ne tuziwanika naye ne twongerako 337 zokka. Kati ebyo byonna bwe tuba nga tuli bakugaziya theatre kubanga bannayuganda baagala okusanyuka. So ogenda gaziya theatre ddala kubanga National Theatre teeka okukompitinga ne theatres endala ezibadde zibeewo. So kati tusuubira theatre etuuza abantu nga bameka? Tupulaninga 50 n'okweyongerayo kubanga bannayuganda tumanyi biki byo baagala. Ate si theatre emu twagala tube nga tulina theatres nga 5. Tulina Bati Valley lwaki tugitugulira bugulizi n'ogizimba? Kati Bati Valley naye erina ebyayo. Eri ettaka nabyo erina abaayo riri private. Bannannyini abayindi bw'abanga tatunda
kunomukako okumuweereza sente kiba kitegeeza tulina zimba national theatre n'ogula ewalala ne mufuna ewalala ate tujja kufuna n'awalala kubanga tetujja kuconcentratinga mu kafo akamu abantu baagala ebintu bino bibasanga we bali bwe tuba tufunye ekifo entebe ab'entebe nabo ne tubasanga eyo bwe tuba tufunye ekifo ekirala oba Masindi ne tubasanga eyo gye bali tetwetaaga byonna okubiteeka mu kantu akamu kubanga abantu bonna bwe bacongestinga bajja kugamba nti bajja kuba nga bafuna services z'abantu be bamu so twagala abantu bana bitone babeere bangi nabo bafune ba customers gye bali eyo. So enkya mbadde nsaba minisita otunnyonnyoleko ekintu kino kya bwereere festival ya ssente era some of the activities that are going to happen tomorrow. Era mutandika ssaawa mmeka ani omugenyi omukulu? Omugenyi omukulu ajja kubeera President Museveni kubanga omulimu guno agutambuzizaamu nnyo. Ekisooka okusalawo nti bannabitone bannakatemba tubaweereze ssente yakiremerako nnyo 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 mirundi nyingi ng'abalala baagala ziteeka mu nguudo baagala ziteeka mu kino baagala ziteeka n'abaana bange bazzukulu bateeka okufuna emirimu gyabwe teeka ogiregistaringa bateeka okuba nga dignified. Tetwagala kuli omunakatemba babagamba nti ono bagwira mu kuba biki abaana bange kubanga bangi babadde bamutuukire nga balwadde nga tebalina ssente zibajanjaba naye nga balina amanya g'amaanyi g'omusuubira nti ono abadde akola bwanana bwa ssente sebo bwafuna akazibu k'olunaku olumu ebbiri naaba nga tokyamulaba. Kakati ebyo n'ayagala nti omulimu guno tuguteekemu amaanyi. Kati pulezidenti ye patron waffe yagenda okubeerawo enkya nga pulezidenti w'eggwanga obuvunaanyizibwa bwe ng'obwa pulezidenti w'eggwanga tebumuvaako wadde ali candidate. Ekyokubiri tujja kutandika kuva ssaawa 3 naye essaawa ya leero bo batandise abantu eyo ndowooza babadde bakuba ebidongo tenti nazireseeyo olwedde bazizimbye dda bano abagala okudisplayinga ebintu byabwe olwedde batandise kati ojja kwesanga bano abalina exhibitions olwedde bayingiddemu dda batandise okulaga ebintu byabwe naye official essaawa 3 tujja kutandika omulimu gwaffe kuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka 6 ogw'ekiro. Ya Rabbi nga twasasudde mmeka olwo? Ate tusasulira ki? Bya bwereere? Gavumenti etaddemu ssente ekyo kya biliyoni namba ekivolo ekigenda okubeera wali kya biliyoni namba n'abaana abaagala okuyimba olwedde baregisterinze obwa Sylvia Wori. Sylvia Wori mumumanyi nti wadde under West Creation naye yatutangaaza engeri gye tusobola okukolamu fashions designs okukolamu ebivulo bw'ebiti ye yakitandikawo. N'olwekyo olw'ensonga eyo UPRS Uganda Performing Right Association yakwataganya nayo nekola ekivulo ekyo kyebagenda okulaba nti bannayuganda bonna basobola okujja ne begatta wansi wa Uganda emu. Ekyo nakyo kituyambako okukakanya abantu kubanga abantu babadde beyawuddeyawuddemu nnyo. Okola ministry ya gender naddala abakyala bajja kukola nja kunyumiza nkunyumiza oba kati ntandikirawo onyumiza basingo mother bali eyo bagamba go batwala era nabo bagwa mugundiyo naye tebalina tebalina we bakufuna tebamanyi wakutuukirira tebamanyi ani gwe balina kugendako bamalaaya bagamba temwabawadde ssente banneeko. Omulimu gwoyogeddeko gwesigenda kuddamu linnya lyagwo ffe nga Uganda tetugutongozangako nti mulimu mu mirimu gye tubala mu Uganda gwe tetugubala kubanga tegukwatagana n'obuwangwa bwaffe. Oli ku kintu kya buwangwa. Mu buwangwa tuteekwa okukuuma obuwangwa bwaffe bwe tubanga tuli bakusigala nga Bannayuganda bwe tubanga tetwagala kusigala nga Bannayuganda nga tujja kwewaayo tutunde emitima tutunde buli kimu kyonna tunoonye twidentifying oba ekitufuula Bannayuganda kitubule. So banneeko tobamanyi? Saagala nabo banya yensonga lwaki tubaweereza ssente mugende mukole omulimu gw'obuvunaanyizibwa mujje mwewole genda olunde enkoko jangu weewere ogambe nze ne bukyala nsobola okukola mulimu bwe guti ogw'obuvunaanyizibwa dignified work gye tubala. So n'olwekyo nze bali sijja kwogera manya gaabwe kubanga saagala kumanya nti weebali bwebanga weebali
tubakubiriza nti embeera eyo mugiveemu mukyuke mudire Mukama mudde eri Katonda mudde mu maka gaabwe mufumbe leka kwekolera emirimu egy'okweyambira mu kkubo leka kwekolera omulimu gw'okwerenga emirengo ku bantu kubanga n'abasajja nabo munanga kati abasajja bo omulimu gw'abantu bokufuura gw'abakazi bokka naye waliwo abasajja nabo bekolera gyabwe nabo nga weebali ate mbadde njagala kulaba Kasuku kubanga yatera okubakyaza abantu ate bajja ne mawulire mbu babanja kati obwo kiraga obulagajjavu ku mubiri gwo omubiri gwo ye hekalu ya Katonda omubiri gwo gw'osooka okuweereza ekitiibwa bw'onoosalamu okugamba nti buli omu agukozesa nga bw'agwagala naawe ojja kuba nga toguwadde ekitiibwa kati ffe mu buwangwa bwaffe era okyaziza nga minisita avunaanyizibwa ebyobuwangwa n'ebyennono ekyo nange nkivumirira bw'oba nga waliwo emirimu gye ndaba nga si mirimu gya buvunaanyizibwa ogwo si mulimu gwa buvunaanyizibwa munnanga oluusi abakyala tugenda ne tuweyibaala nze ate bandekawo sina mwanyamba nolwekyo sina kyakukola bo bajjawo nga lwaki tolina kyakukola ng'olina omutwe ati tebalina ssente tebalina kapito tubalaze mu ngeri nyingi ze tubadde tuweerezaamu ssente ate kapito bwongo obwo teri yazaalibwa ne ssente mu mpeke mu ngalo buli omu azinoonya naye azinoonyeze mu mulimu gw'obuvunaanyizibwa kubanga guli bw'okubanga tegugenda kuwangaaza guli bw'obanga tosobola kugenda mu maaso g'abantu n'ogwatura ng'oli mu mbaga n'ogamba banange nze ndi bwe nti naawe kimanye nti gusittaza omutima gw'omuntu ne bazadde bo bw'oba owerera nti okola kino kiraga nti obwongo bwo bulina ki tebunakola nnyo okukozesebwa emirimu egy'obuvunaanyizibwa ebyo abazungu bo babireeta batya wano simanyi emirimu egyo baba bagitongoza naye mu Uganda tetugitongozangako so minisita ketukufunye katugwemala eggoga ng'oli ku bya culture tulina abantu abawemulira ku intaneti ne bavaayo ne boogera ebigambo ebinene gwe akwasaganya culture yaffe tetukkiriza bigambo bimu biyisa mu kamwa ekyo okyogerako ki ku bantu abo abeeyisa bwe batyo abajja ne bawemula abantu ku intaneti n'olwaleero mbadde nkyogerako nga tuli kololo gender based violence ekyo kyajjidde gender based violence violence ey'okulwana okukuba ebikonde okuba omukazi olw'okuba omusinza amaanyi oba naawe n'okuba omusajja olw'okuba kati gw'olina akasente gw'omuriisa gw'obusuza ebyo kati byagenda bikendeera naye kati violence ate neesitukira mu bifo birala mu ngeri ndala cyber crime wali agenda ku mutimbagano n'avuma omuntu ekigambo kyotasobola kujja mu kamwa naddala kati mu biseera bya politics abaana bawemula abaana bagenze ne bakwataganya abakazi ne babavumaavuma bw'abanga alaba nti gwolina wosukulumye oyinza okuba nina n'akasenteko n'akutiisatiisa n'akuvuma n'akufolowinga buli lunaku n'akusindikiranga mesagi n'agamba kati ndabye olwaleero yambadde olugoye lwa red ng'ali mu kakoona wali yakulinda dda n'akutiisatiisa embeera eyo tugenda gimalawo mu ngeri bbiri cyber crime tulina act yaayo naye waliwo ne omutimbagano gwe tugenda kukozesa ogwa corporate management system ogwe ebiyimba byonna emizannyo gyonna egigenda okuba egiwemula tujja kuba tugiyisisa mu kakunguuta ate oli bw'aba tayimba ng'atudde awemula buwemuzi nga bloga nga muntu atrendinga naye ng'ali akutte bloga obanga otrendinga oli bloga kataloza kute kubanga kati buli subcounty buli district tujja kuba nga tulina abantu essimu awemula tulina abantu olredde mu system tujja kuba nga nawe tukuyina kubanga engeri gye tutaddemu sente netugamba tugenda kukwatagana ne local government buli district ejja kuba ewandiisa abantu baayo mu biti ebyenjawulo bano bakomazi bano bayimbi bano babloga bano baki bano ba tiktoka naawe ejja kuba emutaddemu gwomuwemu ejja kuba ekutaddemu mumukolere kyomuwemu kakati omuwemu guli omusango gwa cyber crime guba gumukwata onoobasiba kati lwaki amakomera tegakyaliyo gyegali wanaaba weenaaremu nga yatula n'awemula abantu
n'olwaba wa NRM ekibiina season y'ekibiina kati ya campaign egenda nakugwawo 15th. Yes. Oluusi maybe up to LC1 ojja kwesanga by February biweddewo. N'olwaba nga bikyaliwo nga wampemera lulinze nkutereka. Actually lwaleero bankubidde amasimu poliisi abasinga obungi babataddemu munda. Abawemula. Abavuma abantu. Abawemula. Abathreateninga violence. Waliwo ng'abavubuka abamu abeekozeemu omulimu. Ngokola ki? Ogw'okutiisa Bannayuganda. Nti bagenda balondora babakube simanyi aba NRM bona bagenda bakuba n'abagambye President Museveni yagamba nti tokkirizibwa wadde okututiisatiisa kubanga oli mu kakoona ako oli muntu ogwo omu ate ekirungi tukulabye tobula tumanyi n'okulondora esimu gy'okozesa weetandikidde ne tukunoonya ekyo nkimanyi ne WhatsApp ne WhatsApp naye tuginoonya kati mwaba badde balowooza nti amasimu gano ge mayina mpozi bw'oba ogenda gakasuka mu toilet naye buli lunaku onookasukwangayo naye ekirungi ekifaananyi kyokoze eki okirabye ekireese olaba wano mu Kampala baali bakwata obusawo abakwata obusawo abakyala twabamalamu ne kamera ate kati watya nga kati gwe weekubye n'ekifaananyi n'eddoboozi ly'olimanyi omanyi nti omuntu ayinza okulondooza just eddoboozi tolabise naye buli omu omanyi eddoboozi lyo naye minisita amateeka ago gakole ku buli munnayuganda tegakola kubamu gajja kukola kuba waliwo ab'NRM abaguvudde omugano mu kuwemula abantu ku intaneti okwo naye nga tebakwatibwako oba ba NRM oba ba kitongole ki kubanga kati season ya politics bweba ewedde womwomu ojja kusigala ngaokola mulimu ki ayi kajja sigala era awemula ojja kwemula ku nsonga ki kati kubanga eri season yawedde wabanga bakuweerezanga sente genda ovume gundi akusasule kati eyo season yawedde kati ojja kusigala ngaokola mulimu ki omulala ekitegeeza ojja kusigala n'akazeeko oli bwabanga tayagala munne ku kyalo nga omutandikako era tujja kukulondoora mujja bakwata bannange bino ebiisa ebyobulagajjavu ebyonoona culture ebitakwatagana na mutindo gwa culture yaffe tubivumire nese kuvumirira bituze emabega mu nkulaakulana olema okukola omulimu ogusobola okuzimba n'otandika kutiisamu n'okuva ku makya n'opatana manya okupatana oli waakira yandibadde alimala buli gwosenkanye gwovuma naawe kenyini weteekemu ekitiibwa ani gwe agenda okuweereza ekitiibwa nga tokyewa ate tukiweereza banno enkya ogenda kukula eno message njiyisa kubavuka enkya ogenda kukula sebo bye bandibadde bikuyamba oli ajja kutunira bagyalina ye yavumanga abantu yawemura yaswaza yata n'olwaliba ng'olina emyaka 6 karikodi kariko ebintu byewakola ng'olina emyaka 15 20 bikulondoora negyogenda okuwasa negyogenda okufumbirwa n'olweweetonda n'ogenda mu kyaki n'owanika emikono n'amagulu ndokose buli omu ajja kusigala naye bannange n'olwolokoka maama ono omutwala waani. So don't be a burden to yourself. President Museveni we oluusi atugenda n'asose n'atugamba nti abatamiivu they are a burden to themselves. Ne bakuba ekifaananyi ky'omuntu agwala kati naawe ojja kusigala ng'oli kizibu ku bulamu bwo n'abamaka go n'abaana bo bokka bayinza okwegaana taata bye wakola ng'okyali muto ddala bwali buto oba bwali busiru obuvunaanyizibwa bwe nakugambye buli bali abeekolera ejjaabwe noono naye tayawukana nabo waliwo n'abanywa emyenge ne bayitiriza ne bagwa ku luguudo n'ayagala omuto gwonna gufuulira tanka n'ajuza tanka buli lunaku n'atandika okukola ebintu ebitali mu makulu ebitaweereza kitiibwa nolwobanga tolina gw'ovumye naye olwokuba nti oweefukiride ogudde ku kubo byoyogedde ofuuka ekitagasa ne mu famire yo ne gy'oli ebyo byonna omuntu asobola okwekontrolinga ensonga lwaki abantu baweereza akasente mukole omuntu wabanga akola ng'ayingiza sente abeera bize ebyo tabirowoozaako tetabiweereza na budde bwe kati eyo idolism tugenda gimalamu mu ngeri gye tuweerezaamu abantu sente n'okubasomesa n'okubalungamya. Amiina. So minisita nga tumaliriza tusiibula abalabi ba executive media abayimbi abakunama naddala abakyala nga bambala bubi ennaku zino twatandise okulaba nnika ng'abayimbi bayimba ogenda bakolera ki nga gwe minisita ali mu
mu nsonga z'okuba ng'okuuma obuwangwa? Ekisooka tukubaweereza chance y'okubasomesa. Oli ayinza okuba ng'akitwala nti buli w'alabika amaaso g'abantu bw'alaga figa ye abantu lwe basinga okumufolowinga. Bibaagala nti abantu n'asalawo okukitwala nti kati guno gwe muze gwe mulembe ya package yange gwe musono gwengenda okuteekawo okubeera nga ndi bukunya obudde bwonna. Tugenda bayamba tusooke tubayigiriza okwambala obulungi, okweweereza ekitiibwa. mubagulye ku ngoye. Engoye azeegulire kati tunamuguliranga buli lunaku. Engoye ziweese wate ekitiibwa ate ziri ez'obukunya. Omanyi sente zigula zino ensalesale zino zebafuula damage bazigula obwana na bwa sente. Ate olugoye olw'obuvunaanyizibwa terwetaaga na sente nyingi. Sente engoye kati beeyi bagisaze bw'oyita wali mitwalo gumu kitundu ebiri. Main road awo osanga babuloadinze obuntu bwabwe nga bwabuvunaanyizibwa. Yambala n'obuvunaanyizibwa, kola omulimo ng'oba obukoze n'obuvunaanyizibwa. Eddoboozi lyo lirivaayo, byokola bya buvunaanyizibwa, abantu bajja kugoberera. Tebagoberera just bukunyabwo. Na bano abawemula tebaawukana na bali abali obukunya. Naddala abaana abawala oluusi bagenda babateeka ku stage ne bagamba conditionally yambala bwoti. Twagala kutunda. Oluusi babateeka mu mabaala. Bano ab'amahoteri amabaala amanene ne bagamba ffe twagala abawala ne bababaza obuntu bufaanana bwe buti bakasaza bakameasurinze ne inches. Eyo enkola tegenda kutukulaakulanya, tegenda kututwala wala. Kubanga twagala owangaale mu mulimo gwo. Tolwala nkya kubanga kati oba olinga akoze invitation n'atandyagadde okutunulayo aba ateeka okutunulayo, n'atandyagadde okwogera aba alinga gw'oyise. Kakati awo ojja kufuna pressure y'abantu bangi. Ate sijja kulimba nti okikola nga tokimanyi nti bagenda kuyita bagenda kukola ki. Tojja kubeera na kitiibwa. Ayagala okuyita yandibadde akuyita erinnya Farida najja kati erinnya lyange. Kakati mu mbeera eyo ojja kwesanga nga otadde okwetyobola weza wansi valiyo gise. Ate obulungi bwo ng'okyali muto awo wandibadde okwasiza ekintu ekyobuvunaanyizibwa kyogenda okuwangaala nakyo, ekyo nakyo kikoze eki kikuvuddeko okyeggyeko. Kati n'olwekyo twagala abantu beekiririzeemu nti bwe mba nina ekitone kyange oba nyambadde gomesi oba nyambadde trackshoot oba nyambadde ekintu ekyobuvunaanyizibwa ekitone tekinvaako. Amiina. Neyanza nnyo minisita, neyanzeege. Nze ng'omu ebyange obizzeemu. Nkakasanga n'ebyabannayuganda ebisinga obizzeemu. Kati okakasiza ogenze ng'omatidde nti wadde sikuwadde 10 z'obadde olowooza nti ngenda kuleeta biliyoni. Naye kati ate era minisita wandikoze kiri kye tugamba ne kasuku luseke nyamnyamu. Luseke nyamnyamu bye biki? Tomanyi luseke nyamnyamu minisita? Ako kampe kapya. Minisita era ku bajeti okwo ogenda teekako federation ya luseke nyamnyamu. Luseke nyamnyamu okwata mu nsawo teeka lubanga akutta oluseke n'oteeka mu nsawo yo n'ojjamu n'ompa. Beera clear. Anti kyekyo kyenkugamba luseke. Kati gwe bwe nzijja gy'oli nega minisita nzize kukuba ku luseke mba ntimye ssente. Z'okoledde ki? Ezo tezibaako kyenkoledde minisita. Ezo ziba kati nze mba nkedde okumakya ngende nkole ng'amanyi nti Farida agenda ng'amanyi nti Mayanja agenda kujja kukima ssente. Anti onkubirako n'oŋŋamba jangu okubeeko ku luseke oba nze ne nkukubirako. Nga minisita mpitewokko. Oyitewo kukola ki? Otukwateko mu nsawo. Akati ssente ez'engeri eyo ne temptations nazo yazigoma abantu. Nange nze n'akalulu saayita mu primaries byannema olwansonga. Lwaki? Nze abantu okubeera awo ne balowooza nti nina ssente zengenda baweereza nga ogenda gula sabbuuni. Ngenda gula buli kimu n'akalulu okagule na kino okigule ne school fees osasule na kino. Obuvunaanyizibwa bwange obw'okuregistratinga mu palamenti obw'okuba nti byenkolera abantu ebisobola kubayamba abantu abangi obinzijeko ne ŋŋamba owaayi kambite. Kati minisita tojja tuteerako eyo gondi. Eki? Eyaba oluseke. Oluseke tetujja kubeerawo. Tufune ssente z'obuvunaanyizibwa
tuzikorerere togera tutera association yaffe eyaba Oluseke eyo tejja kubaawo eyo gigobye mu association zonna zetwogeddeko ab'Oluseke banange temujja president waffe ye Kasuku Kasuku naye akola omulimu gwe ayinayo neyo business eyo side business kati eyo side hustle teyina accountability simanyi oba muweereza omusoro teba na accountability minister kati eyo eyinza obutakora kubanga nange mu ministry sirina sente ezimpeebwa nga tezirina accountability tojja giteekamu eyo mu creative tezirimu simanyi mugenda giteekamu kitimoja association yaffe bagigobye eya Luseke nyamunyamu eyo tegenda kuwandiikibwa ate tejja kuweebwa sente basaba temugireeta misa tujja funayo obudde tukunnyonnyola ekintu ekyo kifuna kitya yenda kikunnyonnyola ofukamira kirinamu capital gy'oteekamu etya kusanyusa mugagga omusanyusa mu ngeri ki ng'omuwadde ki obeerawo awo n'ekkuba emboozi oba happy minisa katulaba oli mu stress ya festive enkya n'enkeera ku Lwomukaaga kati mu kifo ky'okulowooza festival ngeri gyengenda girwanira ate noonye Farida nkuba emboozi olina owummulamu minisita ngangenda mu kisaana n'empumula tosobola kuwummula bw'otyo nga ngenda eri ku national theatre n'empumula weetaaga breather mulimu gwaffe guba nga si ya Luseke kubanga Oluseke lugenda kusekamu sente ate mwamba nga na stress ya banka nena looni ate nga munsikamu sente endala nkusanyusa nompa z'olinawo noonoonya ziri ennyingi eyo nfu kyagiganye naye ngezaako ako kafu okaganye kale minisita katumuwerekereze tumuleke agenda awummule yeetegekera olunaku lw'enkya so abannayuganda mwenna enkya bangambye bategeseeyo ne section y'abaana osobola okujja n'omwana wo waliyo ebyokuzanyisa bingi nnyo omwana ye n'omuleka nadde eri bangambye security ennungi nnyo okukamala obukamazi so ekkololo amanyi abantu batya ekkololo batya amagye kololo eri free amagye gamwe amagye ga Uganda president yakatengedeka n'agabangula tegatukwatako so babeere bagumu oze kukola omulimu gwo gwabuvunaanyizibwa amagye geetaaga okukuuma oba poliisi ogyetaaga okukuuma n'olwekyo tomugitya bannaffe amiina so bannaye katubeerekereze musule bulungi mweraba amiina Executive Media. Focus, innovate, succeed.